ko ekyo kujja kwebaza namwe njalo nnyo bebaza mwenda balwana entalo zange ngo commentinga o sharinga mu WhatsApp groups ku TikTok ku Facebook wonna woli ngo olwana entalo zange nkobaza nnyo atake ensuso njalo kwebaza mwenna abagatta erinnya lyange ku linnya lyo n'abakozesa ekifaananyi kya profile namwe mbebaza mwe bali nnyo balireda kubanga si buli muntu osobola oteeka ekifaananyi kye so nabo njalo bebaza nnyo akensuso mwe bali nnyo balireda omulimu omunene gwe mukola ogwo so yensonga lwaki nsooka bebaza engeri eyo yonna so emalo bebaza nenjagala ngende kaloozo ka leero kana kaloozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli oli mu Uganda oli wabweru wa Uganda akaloozo katandika bwe kati gwe yenna gy'oli osanga ebikusoomooza naye ebikusoomooza bino bikwataganya otya okuba nti okyayimiriddewo n'okutuusa olwaleero njala bba waayo akagero katono nnyo ku bintu byomuli ebigenda mu maaso ku social media ne ku mitimbagano emirala entalo biki byonna byonna bimuyitamu n'abalala bye bayitamu naye kenyini byebitamu naye nze nja bagamba nti nze ekisookera ddala neesiga Katonda neesiga mmwe abangoberera era abampagira nange okubeera nga mbeera mugumu ekiseera kyonna waliwo akagero kenjagala okubagamba nammwe njagala kabeere nga kabatwala ebirowoozo era mukawulirize nnyo akalowoozo kano kaluwa ffenna mu bulamu tusula mu mayumba teri asula mu kibira okuggyako ebisolo naye waliwo efumitirizaako process oba emitendera obloka blower bricks muyita bricks mu luzungu emitendera gye ziyitamu okufuuka bloka bazizimbisa enju ogisulemu nga weyagala bloka okugikola eyita mu bizibu bingi n'abagikoze naye ayita mu bizibu bingi ekisooka oba ogenda kuba bloka olina okunoonya ettaka n'olitema n'olisotta n'olibikka n'omala n'okuba bloka n'oziyikka enkuba n'ezikuba n'ofunamu ennamu n'ozipanga ku ttanuulu n'omala ozipanga ku ttanuulu n'ogikuba ettaka ate n'omala n'ogyokya n'ojjamu buloka ezidde ezizimba enju buli omu gye yeeyagaliza so process bricks zino mwe ziyita oba buloka mwe ziyita yabugubi nnyo gwotuuka ogiyambisa okugizimbisa enju n'ogira nti enjuma tiribona naffe oba naawe embeera gy'oyitamu ku mbeera zonna ezikusoomooza njala kugamugana yenna ali eyo tobanga muntu yenna akutiisatiisa mu mbeera yonna ng'omanyi nti oli ku kituufu no tebanga muntu yenna akutiisatiisa ng'omanyi nti oli ku kituufu ekitutwala mu makereziya ekitutwala mu mizikiti kwe kuba ntugoberera amazima n'obwenkanya omuntu yenna ng'oli ku mazima tebanga muntu yenna akutiisatiisa kubanga bulooka eno ogiraba eyita mbingi nnyo okutuuka okuba nti ogizimbisa enju eyita mu bugu bw'amaanyi bwe pona mwe musanga obuzibu okubeera mu bulamu bwe muyimiriddemu musanze ebizibu musanze ennaku musanze buli kimu ky'oyitamu ng'okiise mu mbeera so okufuuka omusajja oba okufuuka omukazi oyita mu bizibu bingi njala kugamba mugume tewali kijja nga tekirina kigendererwa so omuntu yenna aba akugamba nti oli kino oli kiri please muwe obudde abyogere kubanga abantu baliwo okwogera ate bajja kukwogerako so nno ekyo nkibagamba nga nsinziira ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga mubeere bagumu ekikutta obudde kinaatera obutta olita kutiisatiisanga n'otyo okwogerako kubanga okwogerwako balina okwogerako olaba nnyoko yali akwana kitalo ne bamwogerako olaba kitawo yafunisa ne bakolutu ne bakwogerako ng'oli mu lubuto ne bakuza ne bakwogerako n'okula ne bakwogerako nakati bakyakwogerako kikyoba otya kikwetaagisa okuba ng'oli mugumu nnyo okuyimirira mu nsi erimu ebigambo ebingi ekyo nno nkibagamba yensonga lwaki mbaga nti ku social media kuno tuliko abantu bangi naye si buli muntu tibajja mujjumbira omulala n'okulya byagenda okwogera kino kikulaga nti njagala bazze mu kagero kamu bagambe nti buli muntu yenna awomera okulya epaapaali era buli muntu yeesonga nnyo okulya epaapaali naye epaapaali ne bw'omala oddira ate omuti kwe guva tegweyunirwa nnyo bazimba era abazimbi tasobola kugenda kunoonya bwanoonya muti gwa paapaali guzimbisaako nnyumba kuba tekisoboka it is impossible nakityo oba butyo nange bwe ndi wano nti abantu abasinga obungi bandaba ng'omuntu omulabe gye bali naye siri mulabe kubanga ndi mugumu nnyimidde okumaanyi gammwe n'obugumu bwe nnanga nze omuntu kyenvudde mbagambye nti epaapaali liwoomera buli omu naye omuti gwe guva si gwe muti ogwanguyira buli ayagala okuzimbako so nga ate banoonya emiti ebirala okuyimirizaawo enju nze kyekinnyimirizaawo nti ndi muti gwanjawulo okuba nti mbaweereza ebyo mwagala okuwulira ate bye batwala mu maaso akonno ke kabadde akalowoozo kaaliro tebakutiisatiisanga wadde okujja ku mulama kubanga ekyo kyekituufu ky'olina okwogera olina okukyogera mpaka lw'oli kibeera ng'okituukiriza okusinga lw'olibeera mu bulimba naye ng'ate obulimba tebuna gye bagenda kutwala mujjukire nti obulimba bukeera naye ate amazima gasangulwa buli kimu ke kalowoozo kaaliro kati njagala kugenda ku kigula LUJJI kyaliro ntandika evidiyo era nga sinagenda kalowoozo ku kigula LUJJI kyaleero nga nfundikirira kano mu kirowoozo kino ebiseera bisinga mu bulamu era tusanga abantu bangi banjawulo
Nanjala bagambe kigambo kimu nti only medicine for fools is for you to keep quiet. Never argue with a fool. Just stay silent, because no one will differentiate between you and a fool. So you rather keep quiet. If someone come to observe between you and someone else, he or she will observe that someone is a fool, you are not a fool. So if you get any kind of attack somewhere, just stay silent. Someone will come and observe the fool between you and someone else. So the medicine for fools is just to keep quiet. Never ever argue with a fool. Mukitegedde. Eddagala ly'abasiru kubasiriikirira. Kubanga bw'onoogenda mu maaso ofaanane n'abasiru, anajja tajja kwawula wakati wo n'oli omusiru. Era oli bw'anaabazze kijja mbeera kizibu okwawula wakati wo n'omusiru. Kati gwe sirika oli omuleka aleekaane, anajja okwawula ajja tegeera nti ono ng'asirise, ono ng'aleekaana, ajja kola ategeere nti oli ye musiru. Muza mukitegedde bulungi nnyo. So kana akagero katuukira ne kala kenjagala okwogera wasinagenda ku Kigula Lujji. Olunaku lumu naye ndi awo ku Greenland Bank enkadde kati gye bafuula Cairo Bank nga negamye enkuba. Naye ate mu kweggama enkuba waliwo n'omulalu yali eggema enkuba nga tuli naye. Kati omulalu kyava agamba, laba omulalu oli atambula mu nkuba ng'emukuba. Naye omulalu nti yamanya nti mu nsi muno buli omu alinamu agensi oba obwangu. Kati omwami oli yali atambula mu nkuba, yali alina gy'alaga ng'obudde bumukutte, ng'alina kutambulira mu nkuba yatuuke mu budde, oba yalina ebizibu ebirala. Naye ate ono omulalu yali yegamye enkuba kw'olwo, yayita oli omwami yali atambula mu nkuba nti ye mulalu. Kati tugamba kw'ono agamba oli atambula mu nkuba nti mulalu, ekituufu kirudda wani ani mulalu? We mbagambira nti muve ku nsi mukole byammwe. Ngenze ku Kigula Lujji kya leero. Era mbatumiddeko mwenda baagala akanyomero kana k'Ekigula Lujji nti mubale kukabeerako essaawa yonna buli kitundu kyonna ekyensi gye muli. Ekigula Lujji kya leero kigenda buli muzadde yenna gy'oli. Omuzadde yenna gy'oli. Kino Ekigula Lujji kikyo. Oba oli musajja oba oli mukazi naye oli muzadde. Wulira Ekigula Lujji kino bulungi nnyo. Tugamba nti omuze gufiira ku mugumba. Ekivunulwa nti omuze gufiira ku mugumba nti omuntu osobola okubeera n'empisa embi, naye bw'obanga oli wa kuzaala empisa ezo somewhere ziva ne zibbulukira mu baana bo. Kyetuga nti omuze gufiira ku mugumba, ky'Ekigula Lujji kya leero. Kati gwe omuzadde yenna ali eyo nga wazaala omwana oba wazaala abaana, singa bakuyita ku ssomero, singa bakuyita mu community, singa bakuyita ku mulimu, oba singa bakuyita wantu wonna nga bayina ekintu kye beemulugunya ku mwana wo, katugambe ku ssomero, katugambe ku mulimu, katugambe mu community, katugambe wantu wonna ne beemulugunya ku mwana wo olw'ebikolwa by'akola, naddala ku masomero oba wantu wonna, nga tonnakwata muggo kukuba mwana oyo. Kino kiddamu nga tonnakwata muggo kunenya mwana eba mukuba miggo. Gwe omuzadde sooka weetunuulire. Nze bwe nali nkula bintu ki bye nakolanga. Abazadde mwekubya nnyo emizimu egitali gyammwe. Sooka weebuze nze mbuto bwe nali nkula mize ki gye nali nina. Nali nzannya nnyo, nali mulalu nnyo, nali mpemula nnyo, nali nvuma nnyo, nali nkola ki before nga tonnakwata muggo kuba mwana. Kyetugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi mwenna abazadde before nga tonnakuba mwana tonnamukola ki. Sooka otule wansi otuze engalabiyo, osokoga mwana bangambye akoze muzeeki, osokozeeyo ebirowoozo bye mabega, omwana okuza ebirowoozo bye omwana bangambye nti yavumye omusomesa nti ye, omwana bangambye nti yakubiba nne nti ye, omwana bangambye nti awemula nti ye, bangambye omwana mubbi nti ye, bangambye omwana yemeketa amanyo mu kisulo nti ye, omwana afuka ku buli nti ye, omwana mubbi nti ye. Before nga tonnakuba mwana oyo, gwe sooka weetunuulire ku mize gye walina mu buto, kuliko omwana waagirina era abaagirina olina musalira magezi ki. Before nga tonnakuba mwana, sooka omale okwetunuulira emize gye wali olina gibbulukukidde mwani. Kino kituzaayo nti ffenna ng'abazadde bwe tuzaala abaana bano, kubaako abaana batwala ebikolwa byennyini bye twalinamu. Yensonga lwaki baga tuweerawo dibeerano n'endaga butonde gye tuyita DNA, kubanga abaana bonna b'ozaala kubaako atwala emize egyo mu bintu eby'enjawulo. Ngenda bawayo ebyokulabirako. Omuzadde oyinza okuba oli awo nga ku ssomero oba mu community wali olwana nnyo, mu baana b'ozaala nga kuliko alwana. Oyinza okuba nga wali mubbi ng'era mulimu omwana omubbi.
oyinza okuba nti wali kazanyikirizi nga kuliko omwana wo kazanyikirizi oyinza okuba nti wali mulalu kye tuyita stubborn nga ku baana bo kuliko ali stubborn oyinza okuba nti gwe ku ssomero wakolanga buli fujjo eri ekibi ng'olina omwana wo akola ebintu ebyo oyinza okuba ng'omwana oyo yali omwana muyombi kimanye nti kuggwe oba alina omuntu gwe yasikira embeera ezo oyinza okuba ng'omwana wo abamu ku baana bo nga gwe wali kafulu mu kuvuma ng'era omwana wo mu kuvuma kafulu oba olina abaana mu kuvuma kafulu oyinza okuba nga walina omwana ng'alina enkwe oba gwe kenyini nga walina enkwe nga n'omwana ku baana b'ozadde kuliko alina enkwe tekuziinalina oyinza okuba nga walina obutaagaliza kitegeeza mu baana b'ozala mujja kuba mwatayagaliza oyinza okuba nga wali mutemu oba jjajjawo yali mutemu ku baana b'ozadde mujja kubeeramu mutemu kati omwana bamusanga mutemu tebubuuza obutemu gye buvudde oyinza okuba nga omwana wo wa lugambo sooka weetereze gwe muzadde wakolanga otya mu buto olya bulungi nnyo kati munnange before nga tonnakola kintu kyonna kuba mwana kola ki sooka otuule osooke weetegereze nze bwe nali omuto biki bye nakolanga nga tonnabonereza mwana iyo message njagala egende eri abazadde mwenna before nga tonnakuba mwana sooka omanye gwenze nakolanga ki nga nkyali mu buto olyoka wataakinga omwana omukube kyekigula luggi kyaleero mukitegedde bulungi kyekigula luggi kyaleero era nkifundikidde njala tandika ne information ya leero mara okunywa ne ku mazzi ndowooza bamme ba parliament batuuse omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali n'abantu abalala kwe bali ekisookera ddala njala tutwala message eno egende mwenna eri abakulembeze abasinga obungi mu nsi yonna tuzimba bazimbe era bazimbibwa ku birowoozo naye nga gw'ozimba azimbika nkiddamu nga gw'ozimba azimbika nyina bawo ekyokulabirako byobakabirako bibiri omukulembeze wa Amerika eyavaako Hussein Barack Obama yali tamanyiddwa mu nsi yonna Barack Obama yasanga okusoomozebwa kungi olwa kkala ye eddiini ye n'ensibuko ye gy'ava n'ebyenfuna naye abantu bamulamu ekitone batandika okwogera ne Barack Hussein Obama ne bamuzimba okuva ku grassroots mpaka yayingira White House era Barack Obama yagenderanga nnyo ku bigambo bye bakulembeze n'abamuwa amagezi mu buli kimu okutuuka okubeera nga y'omu ku bakulembeze b'Amerika abakyasinze okufuga obulungi n'okwagalwa olw'ensonga nti abantu bamuzimba ku musingi gwe baali bamwagalirako kati ffe ekizibu kye tulina mu Africa nti bw'oyagala okuzimba omuntu atuuka n'awaganyala bw'atuuka okuwaganyala aba takyagala kumanya kikiddako kino kyeyolekedde bakulembeze bennyini be tulina mu Africa ne mu Uganda in particular mu bukulembeze bwonna obw'amazima n'obwenkanya era kino kiri eri mu abayita ba land friends oba bayita nti mwasoma mwambala amakkamasuuti mulina ekizibu kimu musoma naye bye musomye tembiteeka mu nkola kitya bw'obanga oli munnamateeka wasoma diguli omuntu yenna yasoma abeera wanjawulo nnyo ku muntu ataasoma naye kati bwe kituuka nga ate abatasoma babehavinga bulungi nnyo oba bayisa bulungi nnyo okusinga abaasoma kitegeeza ensi eri ku bikukujjo kiri bwe kiti nalabye omukulembeze omu nga member parliament yakiikira Butambala omukulu Muwanga Kivumbi eno message njagala egende wo particularly wazze ku mukolo gumu notandika okukinnambuka nga kamujje eri ku malaalo noyogera ebigambo bingi nnyo nti abavubuka bera ku social media ne bavuma ne bakola kimukulu njagala kugamba ekigambo kimu tetulina gwe tuvuma wano ekizibu kyemulina kiri ekizibu eki mubadde mu old system eya politics nga temulina accountability nobody is asking questions because temuwa answers mubadde nga mwekoba ne Museveni mubbasereza government mubadde nga mudda mu bukuukulu ne mufuuka bannabyabufuzi abali mu kutuula ku bannayuganda nga teri ababuuza mubadde nga mudda mu parliament ne mufuluuta nga temwagala accountability batubabuuza mubadde mudda mu bukuukulu nga mulowooza nti mweteramu ssente mwefunira akalulu naye ku luno akalulu ke mwalondebwa mwasanga abantu bagudde amaaso abantu abasinga obungi mu diaspora bamanyi ebyobufuzi abantu abali wakati basomeseza ebyobufuzi abantu abali wakati bamanyi okubuuza ebibuuzo kati Muwanga Kivumbi n'akakundi kammwe konna akava mu UID DP block mulekeraawo akajanja akasumagiza eyalira kubanga mulina okuwa accountability abantu mu bukulembeze mwenna kasobola public service you are questionable to any Ugandan kubanga he or she akulinako obuyinza kubanga muwa musolo
So when people comes out and ask questions, that's the problem. Reason being, muwanga kivumbi teri asobola kuvuma era teri muntu wali yazze kuvuma oba teri muntu eravuze ko member parliament kibayita okuvuma kye kiri bwe kiti bomulira nga twogera amazima twabuuza diriza muze mukola mufune emitafu mu byenyi abantu beetaaga okumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye bakubuuza ekintu ng'oya kikusimye nga tebakuvumye wagambye nti tuvuma member parliament tuvuma bakulembeze tubawala mpasime tuvuma kabaka mukulu nze njala kugamba ekigambo kye mukumu mwena sina gwe simanyi buli yava mu DP block eyava mu Democratic Party mwe naba manyi muine ekizibu eki mwali mulowooza nti you are good at articulating political issues in Uganda. No one can come out. No one can come out and ask you questions. Nga mumbera ku TV no ku radio muruza mu musingo okutegera. Until then we tuzen tugamba no, enough is enough. We must ask questions tufune answer kuva bantu wano. Muwanga kivumbi n'obukundi bwa muli mu political organization ezibuzabuza bana Uganda kubanga mwagala kuyisa byammwe eno system gye tuleeta mpya tubuuze ebibuuzo twagala answers olw'okuba nti goloza nti limeba parliament oli mu nupu kigenda kuwa immunity obutakubuuza olw'okuba nti oli okulira kabondo ka Buganda kokasi toyagala kubuuza ebibuuzo olw'okuba nti okolera mayiga toyagala twogere ku mayiga toyagala bibuuzo okinambuka kati obo yagala kuvuma nsobola okusindikira abantu ku social media ne bakuvuma ne meme ne kusindukirira kubanga we are tired. Ugandans are facing a lot of problems. You are quiet. We are in economic crisis. Abantu balina kyakulya, abaana tebasomye, abantu bali makomera, abantu bali mbatta. Just moving up kwa mulina embute nene. Bwemba mwagala bavuma abantu bajja bavuma. To remind you bajja natuko bakuba emigo ku mikolo. Nina video lwakwati ndoza nagisanguddemu. Abantu bakutega ekibali bagenda kuba emigo ku dduuka erimu ne weebuzabuzanga fukaanaala. People need answers. If they ask questions, be ready for answers. Mwebuzabuza embeddemu amulya sereza government ne musirika. Ne muzimba amayumba, ne muvuga amamotoka akebbeyi nga bemukulembera bali mukuli beryankuta ekyo tukikoye n'akamayiro tukakoye. Wano teri muntu avuma kuba tetulina budde buwemula, tulina budde bubalizoninga. Bwemba mwagala bavuma, tujja bawimbulira abantu bajja bavuma. Olaba bavuma Barack Obama, olaba bavuma Biden, olaba bavuma Trump, olaba bavuma Boris Johnson. Amuvuma kubanga ine ensonga lwaki amuvuma. Castora public servant, you are questionable to any Ugandan. That's the fact. But remember political scandal kamba kalinga timwagala abuuza ebibuuzo kati now we are ready to ask you questions. So statement giwakoze we Amanda Mombogo. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu n'embeera Uganda gy'erimu right now temuvangayo kukyogerako wabula kugamba tama mugabuutikidde muvayo kusiriwaza abantu. Abantu bakoowu era bajja bavuma ne tebannaba kati nkubira omulango gutakungula mwenna banna Uganda nga tosobola kulya kawunga ebbeeyi yalinnya tosobola gula mafuta gakusukkako mu kifo ky'okweyokera mu nju nga walonda omukulembeze wa parliament munoonye wonna waali ombuuzi bukyanga ebintu birinnye ebbeeyi kiki yali ayogedde ku fulo ya parliament munoonye n'embooko mpaka mu kifo ky'okwekumako omuliro munoonye abakulembeze mwalonda mubabuuze mu parliament muteesaayo ki kyekibu before nga tonneekumako omuliro obusugu bwokozesa okwekumako omuliro okwetta olina omukulembeze wasindika mu parliament munoonye ombuuze owayi nakusindika mu parliament genda kuteesa ki babeera accountable kubanga bana basajja baleka baloza tuli basibu tetutegeera before nga tonnetta tonakola kintu ki walonda omukulembeze mbuuze kiki nakusindika mu parliament okukola balyoke bajje ku TV batandika okwogera majemolo muwanga kivumbi n'akakundi kammwe. This is the last warning. Bana Uganda betegerera eno system si yeri ya mwenkadde. Si system yeri ya mwenkadde. Abantu bafenjera musirise kubanga musula mu grofa muina sente. Remember kankujukize ko muwanga kivumbi ne banda akakundi kammwe. Waliwo abaana bawere emitwalo 5 bazika mu mass graves nga bakontributinga kinene ku kuberawo kwa mmwe. Eriya abaana bali mu detention nga bakontributing 100% kuberawo kwa mmwe. Eriya abaana batamanyikiddwa ka address bali nga bakontributinga kinene ku kuberawo kwa mmwe. Eriya abantu bali mu komere sawa zino nga bakontributing 100% ku kuberawo kwa mmwe. Abantu bali mu diaspora bakuyega baganda baba basigale waka ne abagamba mutulondira abantu bano mbalete muli emu kinambuka. Remember mugambo tetuna kitukola
If it wasn't Facebook, it wasn't Nope and Robert Chagulanyi Center and we, you call the bloggers or people on social media, mwaite mwina mugenda kufuna holo. Kubanga people babade babamanyi, muri bali bankwe, muri babi, muri bafere, muri bananfusi. But we convinced all Ugandans jointly to vote you. Remember that. We can do the same way to Asura. Echo nchikubulide. Echo nchikubulide mulikala okusiwaza bana Uganda. Muleke na okusiwaza bana Uganda. People are dying of anger, you are just boozing around. This is a national matter. Mutula parliament muli bechepe ne muzimbuluka ne mutandika okuba empinga mudda ku street mutandika okuba empi eriyata nalya. Gokuba mpi kubanga oluto olukunya muyina embute nene mukuba mpi musiba muloji musiba kunyonyi nenge yakuwa kalu taina de kilo wadafu jagenda okuwa bana be. Economy is in a mess. You can't even come out and explain anything about the economy. Mulia mutula mtuzi. Mugende empora. Nvude ongeza ku information yandese. Bana Uganda bwana Jamhuri njala bategeeza nti mazenna ku munana wazinda benga siri ku social media mbali na ebintu bingi nyo mbadde nkwasaganya ne message ebuzimbo zimuli anga zibadde ziruddemoko mutegere kubanga nawe empya ne basade zise kulenga zikyagenda maaso kanso keneno esokradala tuina ekiziba na Uganda kye tuina okweraliikira ngo budde bukyala ekisokradala nti ensi yaffe Uganda eri mu butabanguko obwekike kya waggulu. Mula abantu mu kibuga batambula bali mu kweyagala abamu bali ya sente nenga zibikibajja tebakimanyi nti bali amula kwesubya gye. Wetwogerera essawa zino Uganda eri mu katyabaga kebyefuna kagenda kweyongera kubanga nabadde batusubira tuwa ensimbi batandise okubinyika mu nswa. Nga wetwogerera omusajja ono Joseph Bafude otabasana mutano wakati jinsire temzezede sanga bisibe. Buyakiriza okusinkana okusinkana omubaka wa Russia eyajja mu Uganda ne batula mu State House ne boogera ensonga zimu era ye nawalampa bakama babadde bambeze ebbanga lyonna nti tebana kye basobola kukolera Africa okujjako okujijolangano gibbamu ebintu. Kino nno kyamuleetedde akatabo nk'okwatalabangako era nga ebitabo bibiri ekabitandisa okuzingibwako mpola ng'era ebyabande abeefuula bakagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko eriremera okukwata mu maaso ndikwata emabega so nno naye ebibatandisa okuzingako mpola okusinziira ku rebel sources zenfunye nti bennyini abadde bamusuute essaazi batandika omuwandiikako amawulire amakyamu ag'omunkubo era nga mulinde ekinava mu yeebira kamujja kitegeera bulungi nnyo kubanga toyinza kuddira abantu abakusuuse okumala emyaka 40 nga bakukuumye nga ne b'otama tebakwogerako ate no babuli omusajja ali mu kutta abantu ate nga abadde bakusuuta balwana naye n'ogamba nti ogenda sigaza emirembe so nekyo kitegere bulungi nnyo nti gwenno bw'obanga toli mu kubega nawe wenyini bali mu kubega ekyo nkikubuulidde era weekulidde akabazzi ku ggulu ekyo ngenze mu maaso. Kunaku olw'Essande mbagambye nti information yezadde kubanga dalina okujja naye nga ate ndi mu holiday ennaku z'omwezi za 24 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2022 abajasi ba UPDF abasoba mu 25 nga bano bali mu balakisi kabamba bafuluma balakisi eno ne mundu era 25 ne bafuluma nga teri muntu yenna amanyi gye balina okutuusa olwaleero era zino zonna red blockers zalimu okuba zibateekako bali mu kunoonya emmundu zino n'abadduka nazo bali luddawa. Kino nno kyakomye kwabo kubanga badduse era n'amasasi ng'emmundu zino zijjudde. Kino kiraliikiriza Museveni kwe kuba nti atandise okujja ku TV okwogera ebitakwatagana kubanga ali ku pressure y'amangi mutamanyi nako. Jjukira mbajjukiza nti omwami olwo bwe yalinga mu nsiko teyakuba wadde essasi wadde ery'ekitundu. Nkiddamu omwami ono teyakubaako wadde essasi n'erimu ery'ekitundu mu kutya teryamukwatira nsawo. Tugenze mu maaso. Era omwezi guli oguwedde information baagisirikira okutuuka lwe nagifuna. Omwezi guli oguwedde ye kennyini yakubibwa essimu n'amutegeeza nti abasirikale 50 bweddu mu balakisi y'e Kasijjagirwa e Masaka. Bano baakulita n'emmundu era nga nazo zijjudde amasasi nakati bamanyi gye balaga. Era nga wetwogera omuduumizi wa balakisi eyo Major Sande oba gumanyi nga Sande omwami ow'ebibombola omwami ono era ali mu kubuuzibwa wakana akatano olw'ensonga nti yavunaanyizibwa ku basirikale bonna n'okuddukanya balakisi eyo olw'okuba nti ali related ku Genetic Embabazi Museveni omwami ono tannakunyizibwa bibuuzo bingi nnyo naye nga bali mu bweraliikirivu nti kati wakabule mundu 7 mu 5 n'abasirikale 7 mu 5 buli mu ng'alina emmundu ejjudde amasasi
Era ono mwami Sande gumwala bakolo munga yogira mafuukule yomu ku relative ba Janet nayenga bali mu buuza abajasi bano 50 bafuluma ne mundu mu kasule nga bazije mu amale balagaluddawa kino kiralikiriza mu 7 ku kutandika okuteeka red block na buli soda yonna n'okuba nti n'entambula ze bazikendeza kati bakyasobola kutambula n'okuba nti batya essala bayinza obbasalako nga tebategedde ani agenda balumba tugenze maaso. Era ku Rocksat oluwedde mu State House Entebbe olwokuba nti nali mpumuddemu waliyo olutalo v'omwange wakati wa Janet Kembabazi ne mwami wo Yoseti bahabalo tabasira mutalo wakale nserete msezi desanga bisibe ng'olutalo no luvudde wakati wa Janet ne Museveni nga luvudde ku butabanko obuli wakati wa Sam Kuteesa Odrek Lwabwogo ne Muhoozi Kanyirubaga Muhoozi Laaga ng'olutalo no lwa byabufuzi era nga Janet yagamba tasobola kuwagira mwana ono olw'ensonga nti omwana ono bwe baali balwana entalo n'okuba nti banoonya obuyambi mwana ono teyaliwo yali ali mu kulya ice cream na biskuiti kala ate Museveni gwatiitibye okuba nti agenda muleka mbuyinza ate mbuye afutubale ku bano Janet kyagamba nti kikafuwe kigwembalala nga takkiriza bintu bino. Olutalo no lwali lw'amaanyi katono nno efo babugume Janet natandika okunyokanga tuleera ewedde mu diesel n'agamba Museveni bino sijja bikumiriza akamanyiro nkamakolezi nkoya akamanyiroko n'agamba yagenda maaso n'agamba mu Lunyankole konko omwana ogwo najja okutunyalira abamanyi Olunyankole bukimanyi bulungi nnyo omukyano bwe yali avudde mu mbeera n'agamba baawe Yoseti Babalo tabana wakalekezi yagamba omwana ono sisobola mukkiriza kubanga omwana ono ajja tufuka ku mutwe mu Lunyankole yagamba nkonko omwana ogwo najja okutunyalira ekitegeeza nti Janet yali yagamba baawe Museveni nti omwana w'oyo Muhoozi Kanyirukaba ajja tufuka ku mutwe ate nganze mu myaka gyange simanyiirwa era tojja kummanyiira wano na mutabani wo sitwagala mwana natufuke ku mutwe olaba ayogera naye yeefuula nti ategeera nnyo nga tannakwata buyiza bw'anaakwata obuyiza ffe tugenda kuddawa kino nno kyanyiiza Janet Kembabazi n'akwatamu obugugu bwe yogayoga mpaka ebuziga gy'apangisa nakati oba gy'alina amaka ge gy'abadde ebbanga lyonna nga munyivu wa nsuso olw'ensonga nti waliwo obutabanko obuliwo nti Janet yenga ye ayagala Odrek Lwabwogo ate nga Odrek Lwabwogo jukira naye yalina ekirowoozo ekifuuka omukulembeze w'eggwanga ate nga ne munne Sam Kuteesa etwogera essaawa zino ali mu maka ge naye nga bamusibiddemu nga tebamukkiriza kufuluma olw'ensonga nti musajja munne oba mukulu munne Amama Mbabazi yamusibako omugambo omunene ennyo ogutokomoka era okugenda okukakkana nga Museveni ye atiddemu n'agamba no omusajja oyo abeere mu nju nga musibe so esaana muwulira embere nga zivugidde mu Hola House eyo mujja tegeera nti emizimu gyammwe gitandise okukola bulungi nnyo na buli kimu kigenda maaso tugenze maaso. Yoseri kansuleti kuwoli kuno era oteredde bulungi nnyo recently wazze ku TV nokola nekiyita national state of address nogikola bulungi nnyo noyogera ebigambo bingi nnyo naye newuunya abantu abakyawuliriza omukulu ono ebigambo byayogera kuba agambye agenda kudda ku Lwokutaano nebifo nga tandda ku Lwokutaano mu bigambo abantu abangi bye bategeeramu ku lunaku olwo omwami oyo yajja n'atuwemula bulungi nnyo njala muwuliza ebigambo omwami bye yayogera bifo nga tannadda wulira sooka olidde to papa lindako era musubire state of the national address gyagenda okukola mujja giwulira the gas coming out of the southern part of the body. I don't know what they call it in Uganda. Akabadiremu Nyampo is when the gas coming out of the southern part of the body. I don't know what they call it in Uganda. Omwami oyo yajja okwogerako eri eggwanga ekigambo kye yasinga okugamba abantu kyali kinyampo ne weebuuza omukulembeze w'eggwanga ati mukulembeze wa ggwanga atandika okwogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ku TV ng'ensi yo ne mwogesa amaaso nti ebinyampo ne weebuuza eggwanga liraga luddawa era ani alifuga awo ne tutugenda kulwawo njagala buli muntu yenna ali yagawumbidde owulira ebigambo bino bulungi nnyo nga sinagenda ku information edajja ngenda obbawa kubanga njala bbawa information bulungi nnyo mutegeere kyekigenda mu maaso. Akatambi kano yakoogera era waliwo abantu bangi abali boogera ebigambo bino. Njagala buli muntu yenna mu Uganda nga sawudde mu ggwanga naye no message njagala egende mwenna abantu abasangibwa mu kitundu ekya Samatikati wa Uganda kituyita Buganda region
bingi toli muganda bingi toli munyorongo inamu ettaka oyinamu poloti olinamu ki naye nammwe no mesi njagala egende mbwakabaka bwonna before ngo omuntu tannakumanyira before in fact kaso kensa ntandike bwe before omuntu yenna nga tannajja ku platform y'okumanyira ng'oyogera ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda oba oyogera ku nsonga za Bunyoro oba ez'obwa Stolo oba ezaki njagala owuliza information eno bulungi nnyo wengenda okusinzira musooke mutegere information njagala musooke muli information video eno bulungi nnyo omwami ono mulyoke muwulize ebigambo bye n'endowooza ye kati buli ajjeeyo ng'amanyira ng'ovuma Lumbuye ku nsonga za Buganda ku nsonga za Bunyoro ku nsonga za Ttolo ku nsonga za nkole z'obwakabaka njagala owulize ka video kano bulungi nnyo nga tonnayogera kigambo kyonna era nkubiriza omunyankole yenna nkubiriza omunyoro yenna nkubiriza omutolo yenna omuganda n'omusoga ng'okyalina obwakabaka wuliriza ka video kano bulungi nnyo baakatadde kudda ku mutimbagano naye nze nina information njagala bongera ku mujulize bulungi nnyo mulyoke mutegeere buli yenna ayogera ku bwakabaka ng'ate agamba nti ffe twonoona nga ne tuprotectinga bwakabaka bwonna buli mu Uganda wuliriza bulungi nnyo. Of Africans, you are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important, that is a lion, that the king is a lion. A lion, whom would you eat? He only eats why don't you eat the imperialists who come to Now, these kings, I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, we were all right. We were here with our small kings. In Ankole there, we had a small king. But the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Rubambansi, Mkabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Buganda, Bunyoro, all these little kings were here. They didn't know much, so you can't blame them. But the problem is that when I hear a rumor that some of you are Christians. It's not confirmed, but there's some rumor that now, if you are Christians like me, you would have read the book. All right, Muwulidde bulungi sigenda kaddamu. Omwami mu video yagamba nti alina obuzibu era abadde n'obuzibu okuva edda n'abakulembeze ab'ennono mu Uganda. Alina obuzibu okuva edda n'abakulembeze b'ennono mu Uganda n'abumenya. Obwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro bwa Ankole. Naga, those are just small kingdoms. Just those are small kingdoms. Nagamba, nibadde n'obuzibu okuva ebbanga lyonna n'obwakabaka buno. Kubanga tebulina mugaso n'ababulimu ba Eritreans tebategeera bulungi nnyo. Yoyo gemugamba. N'agenda maaso n'agamba nti n'oli omuntu nga yeeyita neeyita kabamba nsi olwayogera ku kabaka wa Ankole n'abuuza nti kati oli agamba atya mbu yakulira ensi yonna. N'agamba n'owulira mbu yeeyita mpologoma. Naye mpologoma nga yeeyita mpologoma yali ani gwe yali alidde tukimanyi nti empologoma ziri abantu yali alidde ki kugamba ng'omuwulira avoola anyooma nga missoni yakujja obwakabaka mu nsi yateeka obubwe bwakozesa n'emmundu. Eno message njagala mugiwulirize era mugitegere bulungi nnyo. Omwami ono agamba nti Munyankole. Mu Banyankole nga bana baga nti omusajja ono Munyarwanda mutabani wa Karekyezi yava Rwanda ku myaka 12 nga refugee. Ne basala okwoja Republic House okubuzaabuza ebyokwatako nazo tujja kutegera. Yoseri tibahabula tabayisirwa mutabani wa Karekyezi yete tamuzeze nesanga bisibe. You are from Rwanda, you are not a Ugandan. So you are less concerned about all the kingdoms in Uganda because you won't be a priest anywhere because you can't and you will not be
era tojja kubeera musajja mulangira toli ne bonoga nti osanya bwakabaka tojja kusobola busanya kubanga tolina wosibuka oli kitengejja Museveni oli kitengejja ku mazzi kansule nti kitengejja omumanyi ku mazzi amazzi gano galimu emitendere 3 mu nsi yonna 1 galina base esooka y'ettaka galina omusenyu ne kuddako amazzi ne kuddako ne surface ekintu kyonna kukisobola okugwa ne kitengejja kati ku bases esatu Museveni you are none of those bases toli ku ttaka toli mu musenyu toli ku mazzi wabula oli on top of water kitengejja anyone can pick you from up no genda never ever call yourself that you are Ugandan. In first place, you are not. You are from Rwanda with your groups of mafia who came to destroy a country. And stop fooling Ugandans because you are not a Ugandan. You are Yoseri, Tiba Haburwa, Rutabaisiwa, the son of Karech is a refugee. Completely, you are a refugee. So stop abusing our norms and our culture because you don't have culture anywhere. If you can share, see the things in your culture, and you think we are going to try to those nonsense. No, that is wrong. Of our kingdom and of our country, because you're a refugee and you are son plus your plus your family. Means a mass. Kati ntandise waliwo ekigambo kyemuze muli abasomako mwena bakisoma waliwo ekigambo kye bayita scramble of Africa ne partition of Africa. The partition of Africa ye muzungu yasanga oluka lwa Africa lwonna luli wamu n'agenda nga lutematemamu ebitundu n'abituma amawanga gayagala era nitubanga tulina borders okugenda mu nsi endala ofuna visa. Waliwo enteekateeka namutaayika Yoseti Babulwa ne Banyarwanda banne akakundi k'Abanyarwanda abamu ngayika yakakulira akagala okukola ekigambo kye tuyita partitioning of Buganda okutematema mu Buganda okujawula ofi esigale nga teriiwo. Mwenna basomyeko mbabudde muwasomye ekintu kibadde scramble of Africa oba partition of Africa. Bwe ngamba ekigambo partition kitegeeza okutematema okwawula kubanga Africa kyali kibangirizi kimu ng'osobola okutambula n'ovene mbigire byakyo n'otuuka waggulu wakyo nga teryakutteko. Naye omuzungu bwe yajja n'atandika ojjawula munaga nti bano mubeere wano bano mubeere wano bano mubeere. Kati Museveni alina ekintu ekiwandiike kye mutamanyi nga bakikola bakiyita partition of Buganda. Partition of Buganda etemu progress era etambula. Bagikoze batya partition of Buganda. Museveni addidde Abanyarwanda bajje Burundi bajje Tanzania bajje Congo ne bajje e Rwanda n'abayingiza mu bitundu ebisinga obungi by'Abaganda bateeka ku mataka ne babeerako. Wetwogerera batandise okutematemako ebitundu nga babijja ku Buganda era nga batandise okukikola nga wetwogera olwaliro ku bujulizi obulabiseewo nga n'ekitundu kye tuyita Lakaayi nakyo Museveni ali mu nteekateeka ekikwata kiteme ku Buganda akizze kwa nkole. Mwalabye ekitundu ekiri ekusaza lya Kabaka ery'Ekkoki already ye nga gwe bayita Ssaabakoki yagambye nti agenda kwejja ku Buganda yakole ebike bye already bebataddewo n'amateeka agage. Nenjagala kumubuuza Ssebusiru Bwanjoka ezitanyinizo nti ye bw'anaafa zinyala luddawa wenkubulizaawo. Mukulu Kamuswaga bw'ogamba nti ovudde ku Buganda ogenze okoze obwakabaka obwo bw'Ekkoki onoba osulumba ove Kkoki ng'oddawa onoba odda Rwanda onoba odda Mbala ate oba olina okudda mu Buganda. Kozesa common sense balina kukozesa. Kamuswaga kozesa common sense oli musajja mukulu. Bw'onoba ng'oga nti kati nze nsazeko Kkoki neetongodde Bwakabaka mu Buganda onoba okimayo ekijoga nti oba esazeeko ate nga Buganda ye ssente ya buli kimu. Kati mukulu Kamuswaga eyayita Kabaka w'Ekkoki tuuza wansi engalabiyo okiro kimu osokolowooze nti akukozesa saayo n'agenda ekitooka emyaka ali mu gy'akawungeezi. Museveni ali mu myaka gy'akawungeezi agenda. Kati gwe yandibadde abeera olwoga nti wasikira bajjajjaabo nga bakola endagaano ne Buganda okuba nti bassa kimu gwe olw'okuba nti bakozesa ng'olina Windows omutono nga ne lwamu totegeera gwe n'osalawo nti ngenda kwawula ku Buganda ngende Kkoki gakubugumye. Bino bye bakozesa Museveni ali mu myaka gy'akawungeezi saayo n'agenda mugenda sigalawo naye mujja kifuwa nga mukizza munda. Kati ntandise bwente. Akafaananyi kano njagala kabalaga mukalabe bulungi nnyo nga sinagenda kukola kiramu kala bulungi nnyo ngenda kabasomera message eriko. Akafaananyi kano statement eyayifulumye ng'abasajja Abanyarwanda biyita Abanyankole bateesezza era ne bayisa resolution ekitundu kye bayita Lakaayi bakisaleko kidde ku Bwankole.
ekyo tuyita partition of what? Of Buganda. Batandise bati basentebe abamagombolola agakolera kayi mu district abegattira mu mukago ogwawe ogwa lakola nga bali balinako omubaka Buyumba County Amos Mandela bamaze okubaga ekiwandiiko ekisaba Lakai district yekutule ku Central Region oba ku Buganda edizibwe ku kitundu kye bayite Western Region, that is Ankole, oba giyite Ankole Region. Bano bagamba nti Lakai esingamu boogera lulimi Lunyankole nga kino kijja kubanguyiza mu mpeereza yaabwe singa eba egattiddwa ku Ankole. Kye tuyita partitioning of Buganda. Kubanzina baganze najjano kusomesa nabategeeza bintu bino mukitegedde bulungi. Kati ono bwaleeta Abanyarwanda okuva n'abaliwo mu district esinga obungi ne bafuna common language olulimi lubogero lumu. Ono ye Museveni bwongo we alowooza nti abantu abali mu kitundu ekyo basobola okwetwala ne bafuuka ekitundu ekyo tebakitutta okukijja kuba nannyini kyo. Ujamudde bulungi. Kati bano bonna abaga nti Banyankole, bano si Banyankole. Nabagamba Abanyankole oligino Wetwogerela basigala ebitundu 4 ku 5 ku buli 10, ebitundu 6 mu 5 ku buli 10 bonna Banyarwanda. Kati bano abasajja bola bano bonna Banyarwanda tekuli Munyankole. Kuno tekuli Munyankole. Abantu ne bakola ekibaga ekyo. Tekuli Munyankole. Bano bonna Banyarwanda. Kati badire mu statement bulungi bagambye. Mu kiri kye basomesezza. Basentebe abamagombola agakola Kai district abegattira mu mukago gwabwe ogwa lakola nga bayambibwako omubaka wa Buyamba County Amos Mandela bamaze okubaga ekiwandiiko ekisaba Kai district yekutule ku Buganda edizibwe ku Western Region eyitibwa Ankole. Bano bagamba nti Lakai esingamu abogero lulimi Olunyankole ekyo kikyamu. Bano Banyarwanda. Omunyankole olipino amanyi wakoma, amanyi wasibuka, era talina lutalo na Muganda, talina lutalo na kitundu kyonna. Bano Banyarwanda. Era nga kino kijja kuba kibanguyiza empereza zaabwe singa eba egattiddwa ku Ankole Region. Kino kye mbagambye kibayita partition of Buganda. Mujukire saidize zawa saidize Kayunga bachikola saidize ruwele wala muchikola saidizo ze mubere bali muchikola baji partitioninga bulungi nyone njala kubuza omuntu ali walo ina kiki kyoyiga mbintu bino wammanga era otegeera otya kati nyenze maaso. Njagala kubaza abakyala n'abaami mwenna abawangale mu ggwanga lya America naddala mu kitundu kye bayita Boston nammwe abasobodde okutindiga engendo okuva ewala gye mwasobodde okuva ne musobola okujja okubeera ewamu okwekalakaasa okwemererwa okwabaddeyo nga mwekalakaasa ku lwa eddembe lya Ssaabasajja Kabaka okuba nti afuna obujjanjabi mu ggwanga lya America nga nenda bugisi mufungize. Banyabo ne bassebo njalo bebaza nnyo mwenna n'abakulembeze basobodde okukola omulimu ogulala kuba nti badde siriiwo okubebaza. Mwebale nnyo omulimu omulungi ku mwakoze gw'ettendo. Mwebale kuwoma bulungi mu nnyambala n'ebigambo kubyambaza obulungi mwebale nnyo mubalire ddala. Era tusaba mugende maaso n'omulimu ogwo. Naye nga maze okubebaza njala bategeeza nti Sylvia Najinda n'abagereka wa Uganda ntegeezeddwako nti ayinza okuba nti atuuse mu ggwanga erya America mu kitundu kya Boston. Naye njala bategeeza nti omukolo gwonna gwateekeddwa kibiina kya National Resistance Movement. Era nga tukimanyi bulungi nnyo nti n'ekisaakaate kino ssente ezimu zibadde ekiddukanye zibadde ziva mu State House. Kati abakulu bonna bategese ekisaakaate kino kubanga ogamba nti owagira enkyukakyuka ate otwale omwana mu kisaakaate kino oba omala biseera. Ate nga twali tugambye nti omukyala oyo okujja eyo ateekeddwa okuba nga alesse oba nga azze n'empologoma yaffe efuna obujjanjabi. Kyansonyi nti naawe n'obanga olina ekisibo ky'enkoko, enkoko zo ne zifunamu kamunguluzi wadde oba olina omukolo gw'embaga gwe baakuyiseeko tosobola kufuna maanyi gasobola kugenda ku mukolo gw'embaga oleke enkoko zo nga zifa mu kisibo kyo. Era olina bagamba mukolo gusazizza mu kubanga n'ebizibu by'enkutte. Ekyewuunyisa mu kyo nti Nnaabagereka bw'abanga asobola okuva n'aleka empologoma yaffe n'agenda ku mukolo nga guno ogw'ekisaakaate kikulaza ludda wa. Njala sooka bazzaayo katono.
kyetuyita flashback muzungule olutambi muluzzeeko emabega mu kaseera kano akakafandalinga edda ly'obukadde mutwale emyaka 10 emabega mugize emyaka 10 emabega bukyanga Ssaabasajja Kabaka abeera ku Namulondo ne Mayiga okujja tewabaddeewo nnyo bwetaavu bwanna abagereka bisaakaate kubeera mu diaspora kyekisooka tewabaddeewo bwetaavu bwa nkuŋŋaana zonna zeetaagisa Mayiga genda mitala w'amayanja olw'okuba nti bano abantu balina ekintu kye bavuga okulaga bannayuganda nti buli kimu kiri mu nteeko nga baagala kutta empologoma silently oba mu kimpowoozi batandise okusindiikiriza abantu bano okujja okulaga abantu abali mu diaspora nti empologoma eri mu mbeera nnungi n'Obuganda buladde naye mwenna mwerabiddeko n'agamu abiri agabadde tegawumbiddwa ku lunaku olw'Essande mu Lubiri Mmengo ng'empologoma bwefaanana omuntu eyasomako kye tuyita psychology n'okuba nti okozesa obwongo bwo okutunuulira omuntu mu mbeera ze mwaba afaanana n'atunula n'enjogera n'ebikolwa bye otegeera nti waliwo ekitali kituufu. 1 wasanja Kalu Charles Peter Mayiga Gabulenge gye Ssaalongo ku lunaku lwagamba nti ogenda kuteekayo amatikkira ago twamanyako nti kaadi wagabanga beerezimu zaatundwa ne tumanyako nti era abamawulire bonna wabagaana okuggyako aba BBS telefayina wagaana n'amasimu agabuyonja kyetuyita smartphone n'ogagaana okgenda mu Lubiri Mmengo era n'oteeka amagi ga SFC nga buli muntu bamala mwaza ekisinga okukwasa ennaku nti n'abakozi ba BBS telefayina abamu mwabagaana ne mususiramu abo abasobola okugoberera ebiragiro byammwe era abasinga obungi tebayingira mukulu gwe bwatuuka n'otandika okubuuza buli muntu yenna aliwo kubanga olina ensonyi nnyingi nnyo eri Obuganda n'Obuganda bukolekeza amaaso omutanda ne muteeka kamera oba enkwata bifaananyi bitambula ng'eri mu meters nga 20 oba meters nga 10 nga tebasobola kufukasinga kufuna kifaananyi kituufu nnyo era teri yalina kifaananyi kituufu ku Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti gwateekawo abantu buwanu wagaana media yonna okujja mu Lubiri Mmengo amasimu n'ogagaana ekisinga okubeera ekikuntu eky'obuswavu ennyo kye tuyita amatikkira mu Bwakabaka bwa Buganda omutanda ku mikolo gyo alina okukongojjebwa alina okukola ki omutanda alina okukongojjebwa ssebo wagaana abalina obuvunaanyizibwa okukongojja Ssaabasajja Kabaka okumukongojja kiki kyeokweka mukulu njagala muddemu tunula obutambula bulungi nnyo abataka abakulu ab'ebika n'abataka ba Buganda buli omu emikono yali agizingidde era nga buli omu watudde musirifu bulungi nnyo kye tuyita body expression ne facial expression ne body language omubiri gwogera okusinziira ku bikolwa by'omubiri ogwo amaaso bwe gaba gatambula ne face eno omuntu nga tonnasoma kintu kirala nnyo otundanga nnyo omuntu mu face embeera ye gyayogera gyatambuzamu amaaso n'omubiri guno n'olwokumanya kyekiri mu mbeera bwe yali mwenna mwala buli muntu eyajja ku mukolo yali mwennyamivu nnyo nenga basirise kiki ekibasirisa kikino kankibabuulire ekisooka Wassanja Kalu Charles Peter Mayiga yateeka ng'akozesa buli office okujjawo ewali access ku information etuuka ku Ssaabasajja Kabaka naddira basajja bonna bannabyabufuzi n'abagamba nti wabanga muntu yenna ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naddira abataka n'abateekamu kye tuyita n'abateekamu kye bayita okutya akatengwa tebasobola kwogera ye kennyini n'abanga ateekinze over obuyinza bwa buli kimu okuba nti kigenda mu maaso wetwogerera essaawa zino abantu bangi balina ebibuuzo ansa ntono teri TV esobola kwogera ku kigambo njera kubuuza TV kiji walabayo Mmengo etali BBS telefayina era yakulaga speech ya Kabaka ng'egiraga ziri mu distance ki ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yeetaaga obujjanjabi era ali mu mbeera mbi newankubadde bamuleeta omubalaga naye obukola byonna ebiriwo biraga nti waliwo embeera embi ate nga bannabyabufuzi tebajja kyogera kubanga bali mu kutya ekintu kyensinza okwetegereza mu Uganda nti mwenna mulina akatengo bingi ti oli musajja wa Kabaka bingi ti oli mukulembeze bingi ti wakuyita ku mukolo mwenna mulina akatengo mwenna mulina akatengo n'okwogera ku nsonga zino ate ziba ne musirika busirisi simanyi gye mwajja akatengo okusirikira Obwakabaka bwammwe simanyi gye mwajja akatengo okusirikira embeeza za Ssaabasajja Kabaka mulinda amala okuserera mwambala amakanzu n'embugo mutandika okuba amavi wansi tikusinze enteekateeka mugimanyi mumanyi enteekateeka y'omusajja oyo abagambye abadde n'obuzibu okumala emyaka mingi nnyo n'Obwakabaka bwonna era akimanyi bulungi nnyo kiki mugenda okubanga muzza oluvannyuma lwa bino byonna
Mayiga ene message lwaliro. Baba kutenda okudduka toyita wopangisa oba wosula. Ekintu lennyana kiva mu kibeere. Emmundu ezikwetolodde ezikuuma ne SFC nakuga bagenda okunyiga. Tolina wogenda kudda singa empologoma eyo eneeserera. Yo seritiba haburo tabasiro mutano wakale kyensere temzeside nsanga bisibe. Bakuwaana okwogera ebigambo bitiisa n'okuba nti oli w'amaanyi nga twali tulaba banene emirembe engalo. Nakugamba ebintu biri ebi ku kintu kye bayita ekya Maryland ku Ssaabasajja Kabaka n'omukulembeze Obulwadde Kyagulanyi Ssentamu. Agamba pesa asatu koliga kwatako jja kule ekiriva mu buyobiraka. Ate kino kankibajjukiza. Mwenna bingi tuli foot soldier, bingi tuyagala enkyukakyuka, bingi nti weebuzaabuza oli eno yagala enkyukakyuka ate kuwunyira zizi naye nga gwe osinga ojjagala naye nga weebuzaabuza ng'afukaana aba. Omwaka gumu n'ekitundu emabega navaayo ne mbawa information ebanga nti omuziziko oba emiziziko egisigadde mu bulamu bwa Museveni okutwala eggwanga lino giri emiziziko egi. Nabagamba nti enteekateeka yakugjawo mpologoma ya Buganda addako agenda kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ndakibagamba video gye ziri kati yenteekateeka. Kati bwe nvaayo nempa security alert n'endabula oli n'atandika okuvevenga ng'alumidde amayinja mu muceere manya nti yo part of the cocoons abatiisatiisa abantu. Information is power. Omumerika omungereza mu nsi yonna tebazanyisa information. Kubanga information is costly. I'm here to inform and to give the public information. But when you see someone despising the information I'm giving out, get to know that someone is under us in the disguise that he or she needs change. But tebagala change. Ekyo nkibagamba ekisooka ekyokubiri. Target ya Museveni mpologoma ya Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bisigadde ajja kuba bizinzeeko kubanga the vocal people in Buganda all were eliminated. Mubamanyi bulungi nnyo. Who can stand right now and speak on behalf of Ugandans, mostly the Baganda? As you speak right now, come out and mention one. When you get the sawa zino, nganya sobolo okwogerera abasajja ba Kabaka n'abasajja n'abazana ba Kabaka mu Buganda sawa zino. Abasinga obungi Museveni yabajja wasigadde abantu aba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka atakyasobola kwetegerera bulungi nnyo kubanga kati bategerera mutegerere. Kati kabatande mugaana okulwana nga mufunya akatengo okuvayo kwogera ensonga zino bajja bafuka ku mitwe emisana n'ekiro babalimisa amakubo babatiisa emiti abaana bamalime kusoma buli kimba kikyankale nga bwe kirina okuba nga ne mungi bajja kugamba vaawo olyoka otegeere. Eno message njagala egende mwenna abali mu diaspora namwe abali e Uganda. Chetuyita Maryland oba ownership of land abali mu diaspora mukitegeera. The moment Museveni asanya wakabaka bwa Buganda asanya Ssaabasajja Kabaka bagenda kuyisa etteeka lya proposal y'okujja Maryland mu Buganda oba mu Uganda. Kitegeeza the ownership of land obwandanyiri bw'ettaka bugenda kudde mu central government nga teri muda Uganda agenda kuba nga alina ownership of land on land. Kitegeeza ki nojja kubanga ebyapa byonna bina bifu nga gavumenti yeyina obuyinza ku ttaka eryo. Mwenna bali mu Europe bali mu America bali ludawo mulina kye muyita mortgage. Ogule mu nnyumba ne bakuwa lease ya myaka 4 ku myaka 99. Lease yetuuka neggwako you hand over the house to the state or to the government. Okitegeera era basobola okujja n'okusula ku ne bolebodde okusasula mortgage era bakufuluma ennyumba n'egenda toba na bwannannyini bwesibe bwannannyini. Kati ne Museveni kya planning okukola abajjeko bwannannyini ku ttaka musigale ng'era nga mulinga bali mu Europe bali mu America. Kati ekyo ate mu Uganda bajjajjaffe bali bakirwana nga bw'ogula ettaka lye oligulidde ku ndagaano liba liryo zimbako ennyumba yo webaka ofulute oyite Katonda gyali mpaka lwe banaakuzika bakuzikire mu ttaka lyo. Mu bazungu tekisoboka. Kati gwali eyo ogamba musimanyi tukola propaganda njagala kubulya kye muliko temukitegeera mujja genda okuzuka ng'obudde bukedde. Wenna ali eyo ng'olowooza bye twogera tebikwatagana ng'empale za Museveni ojja kumala kikutuukeko olina ebyapa mu America otudde nabyo nenge ebyapa by'olina olina byoya byanswa nga tebikyagenda kukola. Tubagamba musituke mulwanire empologoma esigalewo kubanga yeesobola okugamba Museveni nti ekimala kimala va ku ttaka lyange mugawumbidde. Bali mu America Museveni musajja wa Kabaka tukubulongo bw'ebisaakaate bajja kutwala ettaka lyammwe namwe abalanga ebisaakaate bajja kutwala ettaka lyammwe namwe
kubanga bano Banyarwanda bajja kuwamba tembamanyi kakundi k'Abanyarwanda Omunyarwanda kabugo kakadde tekagwa mbulolo nkiddamu Omunyarwanda kabugo kakadde tekagwa mbulolo Omunyarwanda tali Munyarwanda munnerukwe nkiddamu Omunyarwanda kabugo kakadde tekagwa mbulolo teberi amonkwe ate bw'aba ayina mission agituukiriza ne bwe liba bbanga ki okujjako mmwe betugamba information ne mwefuna temugirabye ate mujjukire baatuyingiramu ne beetuma amanya gaffe bamanyi n'engero bamanyi n'Oluganda kati kijja kubeera ekyangu nnyo b'okutuyingiramu naye nga omuganyo bategeera kati nkiddamu oyina ekyapa oli mu Americans empagira NRM kasita bayisa ne bajja mu Maryland the ownership of land ojja kubanga mu America gy'oli nga ne mu Uganda the same thing so nga ate obadde olina chance esobola okulwana mu ngeri yonna esoboka ne mujjako ekyetere ntugenda sajja gwe mukazi gwali mu America simanyi owagira NRM si yajjajjaawo kali kabinja k'ababbi abeefula nti bali byabufuzi naye nga bajja kusaanyawo ggwanga Uganda n'ebintu bya Uganda babitwale ekyo ngenze mu maaso sijja kibagwisaawo Yoseri Tibabro tabasoma mtano wakale sire temzeside sanga bisibi kulokutano ngenda kudda okwogera njera kuya obodda kulokutano jangu ne mutowo Salim Sala kandalafu aje alabika keri eggwanga abantu bavemu enchikwe kubanga information etambula eraga nti olina kyokweka previously njagala kujjukiza nti omugenzi Frederick Regime Muhammad Mutta mwatwala emyezi 3 nga temulanga era nga temwede mwogera na ku TV wabula gwe kiwakolanga wakubanga amawulire ajja ku TV n'okubuzaabuza ensi era kyeyorekera kate sawa zino engeri gye wayirira nnyo TV okujja okwogera bige bitakwatagana naye nga n'ebyogambe eggwanga tebiriiwo kitegeeza mwena kyemukuuma oba kyemukweka akakodye kewakola okwekala gyembe emyaka egyonna era koyinza okukozesa okubuzaabuza abantu ku nsonga za mutowo nga tokimanyi nti mutowo baagenze kitegeeza ng'oboddako ekyo no tetugenda kirwako okubanza nkugambye ku Sande kulokutanga olw'obojja okwogera tuyamba ojjeko ne mutowo oyo ensi emulabeko nga bw'afaana essaawa zino oleme kubuzaabuza bantu kubanga ensi eyala kumanya omuntu ali luddawa okusinziira ku bice bigenda maaso speed kwoyogerera era bikirina ekintu kyekweka kyebuzaabuza onvuddewo eno message njagala egende mu ndaba Uganda abalina abaana abato ku masomero najja ne bagamba nti enteekateeka y'okugema abaana bammwe mu lukwesukweso egenda mu maaso era ne bagamba nti ekintu kigenda kujja batandika obbasindikira obupapula mu bujjuzi naye nga kyemujjuza tekiriiwo kati wano wejjagala obbasomeseza bulungi nnyo mutegeere simba wakati tulina ebitongole bibiri tulinawo ekitongole kya NIRA ekyo kiwandiika abantu okufuna ennangamuntu ne tubeerawo ne Ministry of Education kyekitongole ekikwasaganya ebyensoma mu ggwanga NIRA kyekitongole ekisiwandiisa bannansi okufuna endagamuntu nga kikolamu ne Ministry of Internal Affairs then Ministry of Education yekolagana ku bintu by'okusomesa n'okugunjula abaana mu ggwanga ebitongole bino biri byanjawulo kati olw'okuba ndi bano abasajja okusoma kwabwe kwa munguba n'entegeera ntono nnyo Windows zaayiika bo balowooza nti bakozesa kodi akamu bajja kusiriwaza bannayuganda eno message njagala egendere mwenna abazadde ng'olina omwana asoma ng'ali ku masomero ekipapula kye bakusindikidde ebeera decoy. These people come afraid that they have sent for you those forms to fill them, that they are going to register your kids to be in the system so that they get national identification. No, this is wrong information. The truth is, these people are hiding in the Ministry of Education in the process of registering all kids. Thereafter, they are going to use the same information by force to immunize your kids at school by force, because they'll be already getting the audacity or the consent from their parents. Sonjara Bagamba. Let the Minister of Education get out of this program, because Minister of Education doesn't get near to the Minister of Internal Affairs, which works together with NIRA. Formu zezo okujja kubana basajja nga bayayi omuntu alina olukusa okuwandiisa bannayuganda at any level ye NIRA ne Minister of Internal Affairs in terms of getting identification. Ekitongole ekirina okuwandiisa bannayuganda okufuna ekiwandiiko ekikwogerako ebya identification ba passport bakiyita Minister of Internal Affairs naye nga kiyambibwako NIRA. Kati fomu omuzadde gye bakusindikira engeriko Ministry of Education ng'ogijjuza mbu egenda kuyamba bano bafuna national identification. That is wrong. Those are two different entities
tebalina bakwataganda. Minister of Education si egaba national ID kyekisooka ekyo kikyamu. Singa ekipapula ekyo kibadde nti kiriko NIRA in conjunction with the Minister of Education, but there is nowhere that there is anywhere they have indicated that they NIRA in conjunction with the Minister of Education. No, it is the Minister of Education. Bagenda kweyambisa ebintu ebyo okucunya abaana bamwenga n'ensi eraba. Buli muzadde ali eweetegereze nnyo bino ebintu myogera mu Luganda embiza mu Luzungu mutegeera omulungi nnyo. Mbagambye Minister of Education tubadde mu Uganda emyaka gigenda kuwera 6 nga twefuze. Naye siwuliranga nti Minister of Education yali ewandiisiza omuntu n'omu ku ssomero n'emuwa ekimwogerako. Muwandiisa abaana mugenda bawa school fees, mugenda bawa mmere, uniform, mugenda bawa ki. To remind you, the proper procedures of registering all kids in Uganda babikolera malwaliro. Omwana olutuuka ku nsi mu nsi ezaakula n'omuzaala. Identification y'omwana esookera mu ddwaliro. Mu ddwaliro mulimu department ya NIRA, mulimu department ekwasaganya ku kuwandiisa abaana. Era ky'ofuna bakubuuza maama w'omwana amanya go gwani, obeera luddawa, osula luddawa, oyina emyaka emeka, omwana bamuzadde saameka, amanya ge yaani, ne bagateeka mu birth certificate oba mu certificate bakuwa nti ozadde omwana. Kati mu Uganda oba ekyo tekiriyo, muleke kuzungira ku baana b'abandi. Mu Uganda wosanga ng'omufu akyakuba essimu, wosanga omufu alina endagamuntu, alina akawunti, buli kimu kikyatambula kubanga the proper documentation oba data wana Uganda taliwo. Omufu akyakuba essimu, omufu akyabanja, omufu alina akawunti, omufu akyakozesa n'endagamuntu kubanga tewali process eraga nti omuntu bw'afa bamujja mu records no. Kubanga mu nsi ezaakula omuntu bw'afa immediately mu ddwaliro wafiiridde bateeka mu system omali baga nti on disease yafudde. Mu Uganda kiri luddawa. Omwana bw'azaale mu system bamuteekamu nti omwana yazaaliddwa. Njala babuuza mu nsi ezikulaakulanye the moment omwana bamuzaala ayingira mu system. Era oluyingira mu system bategeera kitaawe, maama we, ebimukwatako byonna n'amanya ge ne bamuteeka mu system n'atandika okufuna benefits. Minister of Education abaana bamugenda okuregistra nga muna benefits ki. Tewaba kusiriwaza mu Uganda. Constitution egenda nti omwana wa government naye abeera ddi wa government. Omwana abeera government ng'omutuusizzaako obulabe government nejja nekusiba. Naye in terms of omuliisa, omuweerera, omunywesa n'omukuza, they are responsible. How dare them start fooling Ugandans that they are registering kids? For what use and for what purpose? The only person or the only government organization which is supposed to register all Ugandans in terms of identification is NIRA. So Minister of Education, stop fooling Ugandans. You are not responsible of registering Ugandans to get identification, more especially the kids. That is wrong. Kino kidamba na Uganda. Please, tebabasiriwaza. Ntebawandika abaana bammwe. Eno nteekateeka namutayika. Eyokozesa information gyebawadde. Minister of Education, vaayo olulira abantu papasi y'ekintu ekyo. Kubanga kubye mwataddemu omwana muna Uganda agenda funa omwana omutagenda funa. Mwe mumulisa sigo muweereza school fees, sigo mumulisa simu mwambaza simu mukola buli kimu. Temwena kye mugenda mukolera. Okitegeera. Era NIRA twagala muve mwesambe ekintu kino kuba abantu bali confused baga nti abaana bagenda bawa national identification. Naye n'abaana bonna bali ku masomero 2 years 3 years back abali registered. Nobody has a national identification. Whom are you fooling? Whom are you fooling? Mvudde onyeza ku kirala. All right, eno information njagala egende eri mwenda ba foot soldiers abali e Kampala. Eno security alert. Mwenna baganda bafe mwenna bali ku ground ng'owagira enkyukakyuka mwenna ba national platform mulina okubeera abegendereza ennyo mu ntambula yammwe. Yoserite habuna n'ebitongole bye ebyokwerinda omuli ekya ISO n'ekya SMY ne police. Bali mu nteekateeka eddamu okukwata abaana mu Buganda nga lina bugisimufungize. Nga beeraliikirira okwekalakasa okuyinza okubalukawo ng'okwabadde mu bitundu by'ejjinja ng'era muwala bwe baakutta abaana b'ejjinja wawa. Era Museveni yalagidde order nti abaana abasinga obungi bakwatibwa batwalibwe mu makomera. So mbategeeza mwewale okutambula ekiro, mwewale okuba nti mubeera mu bifo ebimutateekeddwa kubeeramu, mwewale ekintu kyonna ekiyinza okuviirako okukwata. Ekisooka sooka weetegereze gw'otambula naye, biki byakubuulira na biki by'ogenda okukola. Kubanga mass arrest in Uganda is going to take place starting this week and next week, and it's going to carry on until Museveni gets peace. But as we speak right now, he ordered all his security agents to start arresting youth in Uganda because he feared that any time demonstration
may elapse in the areas of Uganda, mostly Kampala, Mukono, Wachiso, and Entebbe. So whoever listen to my information, please take this information very crucial, that Museveni signed a document to allow all security organs to arrest all youth in Uganda because fear that anytime, anywhere, people might demonstrate and overthrow his government. Mukitegedde bulungi, nkyogedde mu Luganda, nkize mu Luzungu, nza mukitegedde bulungi, saagala muntu kwebuzaabuza nti saategedde, saaletegedde, saawulidde. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ku nsonga endala gye tugenda nayo mu maaso, era eri kuba foot soldiers mwenda bali mu Uganda. Njala mubeere bantu babuvunaanyizibwa, era mubentu bantu babuvunaanyizibwa, mubeere bantu abekennenya ensonga ezisinga obungi. Mu ntambula yammwe, ne mu ndya yammwe, ne mu nkola buli kimu. Ebintu biri nti ekintu kino omusajja bwe yakisuubira si bwe kiri. Olw'ensonga kimusobedde ye nga ye takyakitegeera. Kati wano wenjagala okugenda ku information endala eddako, simanyi saa ziri mmeka, saagala babuyisa nnyo. Okay, budde bukyali. Tugenze mu maaso. Njagala okugenda mu maaso okujjukiza bannayuganda. Parliament yamuvuddeko yayise ensimbi ezo nga siriiwo nga mpumuddemu. Ensimbi ze bawa government, gye bawa company bayita Roko. Abatamanyi Roko ye company enzimbi eri ku international level. Nenga mukimanyi mu Uganda nti ejjudde ba mafia. Company eno yajja mu Uganda ngezenga eyabagwira naye in return yafuuka y'abannannyini, yafuuka ya first family. Museveni enfunda nyingi nnyo abadde ajja ayita mu bitongole okubba ssente za government. Kati esaazi nali ku pressure ndi ssente ziyabba ozitwala zizimbe Congo, ssente zifudde toge kubanga bazibba tibalina kye bakozeeyo. Olw'ensonga bannansi ba Congo beesaza akajegere. Wetwogera nga n'ebitongole byonna ebikwasa eddembe n'ebigaba emmere babigobye waabwe babikooye. Ng'ekitongole kya UN, ekya World Food Program, baagambye tetukyayagala kati muntu afulume. Mu Nyarwanda simanyi bwe babakooye bafulume. Ne Museveni bamutwalidde. Kati ezo billions zasasula okugenda Rwanda zaafudde kuba tebakyalina kye basobola kukola. Kati ngera kubuuza bambi ba parliament mwena. Mukimanyi nti we are in economic crisis right now. Kubanza inoba questioninga. Mukimanyi bulungi nnyo nti company ezisinga obulungi mu Uganda za Museveni family. Abadde alina engeri gy'asobola okubba mu nsimbi, naye ensimbi zino engeri gy'azibamu yakenda, kati alina kukozesa ebitongole gabino okukola ki? Okufuna ssente. Buli member parliament yeno wali wa NRM eyayisiza ssente ne mwezi wa loko mwakoze ensobi. Olw'okuba nti bawa bribe ya miliyoni 4, Museveni ayagala kuyisawo bintu bye. Abadde takyasobola kusaba supplementary budget kuteeka mu state house oba kuteeka mu magye, yabadde alina kuyita mu loko. Era yabadde mu DUN, yabadde speaker ne deputy speaker ne member parliament abamu abayaaye. Olw'ensonga kati kansoke mbaliyo mutegere bulungi. Roko as a constitution company, eringa companies endala over franchise endala. So I think, and according to information which I got, that this franchise was hired by Museveni, eranga company ye buzaabuza. That's when he yafunye recommendation of funa sente zino. Nti it was ordered from above to give Roko sente. Ne Kambabuuse ekitono kinjagala obategeeza. Roko as a construction company, ebadde ekola emirimu gya government okuzimba, ebadde ekola emirimu gya private egizimba amabuzimbe bibyo era ng'efuna sente. Fun enough, Roko ebanja government yayo sente bahabula otabasira mutano wakazisere tabuzezebe obumbi n'obumbi bw'ensimbi eziri mabanja ezimatanyala gisasula olw'emirimu gye yakola nkiddamu. Roko construction company ebanja government ya Museveni obumbi n'obumbi bw'ensimbi mu mirimu gye gikoledde zibatanagisasula. Kati wulira ababbi bano era mutegeera mu bapale bemuulira nti mwasindika embuzi ezabitanga, mwasindika embuzi zinnakabege eziri mu parliament gakwekusa tebasoka kubuuza kibuuzo. Bw'obanga pepa akagoba baleetera ebalaga nti Roko ebanja ssente empya n'enkadde ngezibanja gavumenti ya Uganda ya Museveni nga mukimanyi temusobola kunoonyeza Roko yaani, because this is an international franchise oba international company. Naye mukimanyi nti company esobola okujja ng'ezze n'erinnya lyayo naye nga company ya Yoseri mubadde mukimanyi. That company belongs to Yoseri. Kati Yoseri okufuna ensimbi yabadde alina okuyita mu Roko n'awa recommendation muwe ssente naye jjaganya kakubuuza bwe banga parliament yemu yayisiza ssente ng'ebiwandiiko bye yalabye Roko ebanja Museveni ssente ate ne bajja mu parliament mu ttabi lya government ate likwate ssente liziteeke mu Roko bazigiwenga ssente z'okugijja mu buzibu bwerimu. Ani asirwazaani wano? Who is fooling who? Tugambe ASP asimwe oba tugambe ani omulala awo, tugambe muganda wange Pato, muto wange Pato yankolera emirimu nga nina omusasula ssente nga mmaja ssente nyingi,
natuka ekiseera nga yeetaaga ensimbi zenzimuwe ate nze mu kifo ky'okukwata ensimbi ze yakolera nze musasule ate ne nkwata bukwasi cheeke ne mugamba ngenda kukola ensimbi bweziti kikola amakulu nzize nkubanja ssente zange tinakola omulimu gwa bukadde busatu gwate mu kifo ky'okumpa obukadde busatu bwenkubanja ate n'ogamba nti kankuwa ensimbi nga nkuwoza empole ate nga nze nkubanja ani asiriwazaani era bwe mba parliament mwenna mwasomako bulungi mutegeera bulungi obwongo bwe bukola bulungi oba loko bange banja government ensimbi empya nenkana ate the same government wing ate ne signinga bera utu yensimbi empitiri baziwe loko. Who is fooling who? Who is fooling who? Ani asiriwazaani? Kwa mbanyo nyele bitu bitegere bulungi nnyo. Parliament kyusina babbe balimu engeri gye bayisaamu ddiiru bajja tuuka n'okubanga bakola ddiiru zitaliiko ssente. Loko ebanja ssente. Ne ate ssente z'ebanja baganyo zigiwa ne bagiwadde bailout bagiwadde omusi bagiwadde looni egenda eddukanye ani asiriwazaani? Kitegeeza bannayuganda mulina okwebereramu. Ekyo ngenze mu maaso nakyo nkivuddeko ngenze ku nsonga endala. Waliwo message eyatambudde ku social media ngegamba nti bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti emitimbagano gye mukozesa message amaloboozi ge mukozesa gonna gavumenti egalondola era bajja bakwata n'ebigambo byemwogera. Njala baga abaganda bange teba ku muntu akutiisa yenna. Museveni talina buyinza ku international apps zonna. Alina obuyinza ku local calls. Mpozi ne international calls ezifuluma eggwanga. There he can record. Ku local oba ku normal calls. No kwata simu notekamu namba yo mutunomo kubira awo asobola okurecording ekintu kyonna ne normal messages asobola okurecording ekintu kyonna n'ekintu ekiri ku Facebook ekiri ku WhatsApp ekiri ku Imo Telegram simanyi Imo simanyi TikTok talina access wadde asobola kikwata ku wadde okulaba byemwogera. It is impossible. Asobola okuba ne access ku WhatsApp oba ku Facebook eri abakozi abali within the inner government offices gamba nga mu State House mu police mu maje ne mu government offices, but outside those sectors talina amuwadde wasobola kumanya kikimwogera de kimwogera ku mikutu gyonna ekyo tebakulya ssente. Talina buyinza ku WhatsApp, talina buyinza ku Imo, talina buyinza ku Telegram, talina buyinza ku TikTok, talina buyinza ku Facebook. Kati ekibozibozi kyade kitambula kyade jakubatiisa kuba Museveni yayiga nti when you intimidate Ugandans they became weak, they fear. But we people who came to address the public and to inform Ugandans about such things, please, I'm here to inform you, let no one lie to you that Museveni has access on international apps. No. He can have that access to people who work within the government, like in State House, police, army, and in government offices. But outside those fraternities, Museveni has no right and has no access to get information from you. Tebakutiisa tiisa. Tekisoboka. Talina buyinza obwo. Obuyinza abulina kubiri byembagambye ngokola mu government office okola mu State House byabwe basobola ku trackinga kubanga bamanye namba yo basobola kubanga bo bayina mu system ngeje bakikolamu. Naye wine access ze simu ze Twitter phone call simu nti okubye namba ya gundi musindikire message ezo asobola kufuna access kuzo nezino app ze tukozeseza bulijjo bambi tebakulya sente munyumye mbozi zamwe tebaya kutiisa kubanga kwatenko bayina akanji olide munange ke katenga kasinga obundi so tebakulya mmere tebakulya kintu kyonna musigale nga muli kumulamwa tebakutiisa. Abasinga obungi moyina embozi gye mwagala okuwulira njibagambe naye nganze omuntu aludde mbyobufuzi ngenda bagambe ekigambo kimu nti waliwo mu nsi yonna tulina emizannyo egiri legit egimanyikiddwa era nga giparticipating wa abantu bonna mu nsi yonna era nga giri official
naye ate waliwo emizannyo egiyitibwa X Games ng'emizannyo egyo gyefaananyiriza na gino gye tuzannya eri official naye nga ne bw'ofiira mu muzannyo ogwo terigo bavunaana bazita X Games. Kati kyemwalabye kyonna ekyabaddewo between Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of the National Platform, and the other political parties, please mbasaba n'obuvunaanyizibwa abamunyiize nnyo era mulina obusungu bungi nnyo nga nange muntwalidde. Ne for the better cause of Uganda katulinde omukulembeze kennyini ajje addressinge public agitegeeze ekigendererwa kye na kiki ekyabadde mu nsonga ezo. Nze nga nze sirina mandate egenda kwogera ku kintu ekyo olw'ensonga 1 omwogezi wa National Platform waali, president kennyini yasayiniriza eddagaano waali. Nsuubira nti mu bbanga eritaliwo yawala nnyo ajja kuvaayo abannyonnyole ekyabadde kimwetaagisa okugenda mu kintu ekyo ku lwa bannayuganda baakulembera abannyonnyole. Naye nze nga nze sigenda bannyonnyola olw'ensonga nti nfunye mixed reactions from different part of the world eri bannayuganda nga beemulugunya ku kintu ekyo. Kati olw'okuba nti omukulembeze twamukwasa ebintu bino byonna era ekyamututte endagaano ze yakoze, nsaba n'obuwombeefu omukulembeze ojjonyonnyole eggwanga ku nsonga eyakozesezza ekintu ekyo naki kye tugenda okufunamu bantu kye bagenda okufunamu abantu bategeere. Olw'ensonga nti okulembera bannayuganda abalina feelings ez'enjawulo, abalina endowooza ez'enjawulo, abakooye ebyobufuzi ebyokwogera, abaagala enkyukakyuka, abaagala okudda ewaka, abagenda baggwamu essuubi nga lwe babanga abafunye essuubi ateriggwamu. Kati abantu abo bonna bali mu kikulu ekyo beetaaga okufuna information okuva mu ggwe nga tevudde mu muntu mulala yenna, kubanga go gwe bateekamu trust yaabwe. Kati omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli okusaba n'obuvunaanyizibwa. Nze nga nze omuntu nfunye amasimu ge simanyi bulungi, naye olw'okuba nti capacity gye ndimu sisobola kwogera nsonga ezo kuzinnyonnyola abantu zitegeera nga ggwe omukulembeze abantu gwe bateekamu trust. Nkusaba n'obuwombeefu president ojjonyonnyola eggwanga ekigendererwa ky'ebintu ebyo abantu bafune obuweerero. Saazi n'abantu embeera si nnungi, eriyo abakaawufu ng'omususa, eriyo abali mu kukaawuuka, eriyo abaweddemu essuubi, eriyo abakaayana, eriyo abatakitegedde. Kati nkusaba president abantu bonna ovaayo ne babuulira ekigendererwa n'ekintu kino kijja kuba kibazza mu position balina okuba buli omu ategeera ekintu kino mu ntegeera. Naye nze sisobola kibanyonnyola bakitegeera. 1 nze ng'omuntu omulimu gwange ngukola, naye ate mu ndagaano ezaakoleddwa sirinaamu kyentegeeramu wadde omukono mukulembeze yamanyi. So mwenna bannayuganda mbasaba omukulembeze ono nsuubira ajja kujja essaawa n'adressinga eggwanga babuulire ekigendererwa kye, kuba nkimanyi. Naye ng'omuntu mumukubira amasimu, mumuwandiikira, ebintu abiranga bitambula. Mujjukira katono gy'ala bazza katono nnyo. Bazze bagaba ebigambo bingi nnyo naye n'asirika. Kati ye ng'omuntu ayinza okuba alina kyabala, naye mu kubala kwe yandinnyonnyodde abantu olw'ensonga nti obukulembeze bwonna buzimbibwa bantu era abantu babuteekamu amaanyi. Kati abantu bati twagala tubamale mu ssuubi oba tubamale mu kitiibwa kyabwe. So omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuvunaanyizibwa obungi ngenda kusaba ofune olunaku lwonna otuze press conference oba ng'oliwo mu makaago osobole okwanjulira abantu b'okulembera era bakulinamu essuubi obasumululire ettu lino bakakkane obusungu bakakkane emmeme, kubanga balina okuwulira kwa njawulo oba kye tuyita mixed reaction, balina okuwulira kwa njawulo nnyo. Kati nganze ate sisobola kwetumiikiriza kubabuulira bigambo ebimu bye saategedde byabaddemu, sisobola kwetumiikiriza kwogera ku nsonga ezo ng'ate gooli omukulembeze eyabadde mu kintu kino eyakidrivinze kisayininga. So omukulembeze ngenda kusaba mukama wange n'obuwombeefu ojja obuulira eggwanga. Nze mu kapasito olwaleero nasirise sigenda kyogerako kubanga endagaano ezo gwe wazibaddemu n'omukono era gwe wasayinize. Naye njala kubuulira nti abantu balina feelings za njawulo ku kintu ekyo. Kati olw'okuba nti gwe mukulembeze gwe bakwasa obuyinza era gwe bakwasa okwagala kwabwe n'obuwagizi bwabwe baagala obannyonnyola, kubanga okunnyonnyola kikulu.
Ekivayo okunyonyosa era kyensobola kinti mu company member public relations kubanga abantu bavayo okunyonyola eggwanga oba okunyonyola abantu oba bakasoma mu company okubategeeza nti kino tukikozebwa kino kino naye abantu bano batafuna kunyonyolwa bajja kira mu aspect ne ba mu kifaananyi kirala nnyo kati omukulembeze ne bakulembeze banno ba national platform please with immediate effect tubasaba mujje mu addressinge oba mubuulire eggwanga ku nsonga temugenda kubuulira ggwanga mubuulire abantu bamukulembera aba obwesigwe okubateeka mu ofiisi ezo we muli n'omukulembeze woli oba nyonyola ebintu bino ntya okusinziira ku kino na kino na kino twakoze kino na kino na kino era kino kikigenda okuvaamu nze nja kuba nejjeredde nawe mujja kuba mwejjeredde naye kati essaawa zino wendi nange sina kyensobola banyonyola kubanga amazima gali nti siri mu ngatto ezo zakunyonyola bintu ebyo ng'ate omuntu omutuufu w'okunyonyola waali bo bannayuganda beetaaga kumanya ekigendera kyabadde ki era ki ekigenda okukola ki okuddako so ndowooza ge mazima abantu bo buli omu alina reaction eyiye ate nga batuufu kubanga buli muntu waddembe okubeera n'ekyawulira nti kino sikyagala kyekyo tusiseewo menu mu restaurant you choose what to eat according to your choice but people as we speak right now they chosen Robert Kyagulanyi Ssentamu as their leader so they expect the president to address the public or to address the people who voted you that they need to get more information about the agreements and what took place yesterday bagala kufuna information kubanga ebibuuzo balina bingi ne answer bazirina ntono so oza kyekikulu ekisinga obungi nze sina bingi bengenda kwogerako okujjako obagaliza bannayuganda olunaku olungi mukama ba 13 mpeera saagadde nkya address ng'olw'ensonga nti abantu muliro mungi nnyo so ndowooza kijja kuba kirungi nnyo abakulembeze ba national platform okuvaayo ku addressinga issue eno abantu bagitegere bulungi okusinga obaleka mu bbanga manyi the moment kasitoleka abawagizi mu bbanga kiba kitegeeza nti gwe kennyini weekulidde akabazi kugulu so mukulembeze saagala oleke bantu baffe mu bbanga nga tebategedde kikiddako olw'ensonga eyo mwenna mbaagala nnyo mukama bankuumire tujja sinkana olunaku olulala lwonna naye nga buli omu waali please fuba okulaba nti osobola okwemanaginga mu ngeri yonna tugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa ebyenfuna ng'ebitambula mu Uganda mugezeeko nnyo okulaba nti mutambula n'omutindo oguliwo ogw'ebyenfuna toteeka ssente wotalina ziteeka mu budde bukyamu kyobadde tosobola kukwataganya saa zino kireke okwataganya ekisobola okubeerawo kubanga n'abaana bagenda kuwummula bajja kwetaaga okuddayo so mu ngeri eyo kyekyo ekigenda mu maaso ndowooza n'abalaba kakatuna bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno mukama bankuumira takuumira mpeera mweraba naye nga mbaagala nnyo era tufokasinga ennyo tuve mu bitwawula oba kye tuyita diversions tuve mu diversion kuba diversions nyingi nnyo nabagamba ekintu kyonna ekitawa information tekina gye kijja tutwala mpozi nga nfundikira nda information gye badde ndabidde abantu bangi abali mu kufa ekkalamojja ennamba gye babatera mu mawulire entono nnyo ennamba nnene nnyo naye nga kano kagendere kubanga nabaga bateeka red blocks okuziyiza emmere okugendayo nalabyeko minisita Nandutu oba naani nga boogera ebigere bitakwatagana nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mmere gye yaweereza Nandutu oli kagologoosi muno bazinisa obuzinisa ne wuzi tukumanyi nti naawe windows zo zaayiika ebigabo byogera bikendeeze mu kuba tomanyi mission y'abana abasajja nti bwe bagenda okumala okukosana bagenda kukulya so wegendeze ebigabo byogera kubanga mission y'okusanya abantu abo mpanvu nnyo kati mukyala Nandutu wegendeze nnyo ebigabo byogera naye nga abantu beetaaga emmere n'okuba nti beetaaga kufiirwako naye nga ennamba efa yo ntono nnyo kuba gye ennamba nnene nnyo eri mu kufa n'olw'ensonga eyo mukama akutukuumira mukama bankuumira takuumira mpeera tujja sikana olunaku olulamba olunaku olulala lwonna mweraba